yensonga lwaki nze we nali maze okusibula bannange ku TV ku the alternative nano we yangamba sokotereza ensonga y'ekitanyi nti ekitanyi kino nabagisomesa kwera ku programu yo nti obubaka busooka ku mwana ono tujja kiyita ekitanyi naye ono mwana afugikibwa ku kitooke era yakulwanira entalo era nono waba afugika agamba nti byonna ebyali badde bibeera ku muganda wo byonna genda ki nabyo eyo nsonga lwaki nti nkulaga nti ebintu bino abantu aboogera ku bintu bya kabaka baali badde beebuuza ono taliiko amuwa bubaka obubaka busooka ku kitanyi ekyo kaakati yensonga lwaki ne mu Buganda wadde twatta omulembe guno ogulaba ndaba emikolo egikolebwa mu mwana omuwala nga ayanjula amazina ge bazina ebyambalo n'ebyogerwa kaakati n'ennimi ne zifa nti mu Buganda omuganda taziika bwe kiba nga noono yafugikibwa kati oli bwe yali badde nti munnaffe atuvudde kulwabe tugenda kufugika munnaffe ono nga bw'ogamba nti kabaka tugenda muterekawa mu kibira kabaka kakati abadde agamba nti tugenda kufugika munnaffe ono era kyoba olabanga mu kumwita okuzika ne tulabirwa tuyita okufugika buli ava wali ku ntaana ayubuluza ekigogo n'akola ki n'anaaba engalo ekigogo kino kinaaba kitegeeza mutegeeza ono muganda bwe yafugikibwa ku kitooke tenegwaleka ku nsi akola ki kubeera nga mubikira oba mutegeeza yensonga ki buli ava emagomba akola ki anaaba ku kigogo wali kutegeeza ono muganda we yafugikibwa nti ne munna akoze eki kati bwe ebyo biba bikoze eki biwedde olwo omwoyo gwe ne gutandika tegukuleeta bubaka kwoyo abakoze eki ababeera basigaddewo kati ensonga eno yakwetegereza nnyo nti ffe tulina omukisa nti muganda wo nalongo byanga nti sokotereza ensonga eno nakola ensonga kumbidde eyansowe nemmandi kati ensonga wuli kati ngenda kufunanga ki obubaka era yajja kunwaniranga kuki ku ntalo zange kakati ensonga yono tebagyetegereza kati olulimi ne lugenda lufa nga bwe nagambye nti kati njja nti mu Buganda twabe tetugamba tugenda kuziika twabe tugenda kukola ki kufugika kati ensonga weeva weeyonoonekera abalabye bateetegereza naye singa baali bawa ebigambo bye twogera amakulu ne babiwa obudde ne babifumiitirizako ne batavuma muti bitiyalifaananye bwatyo kuba oli abagee nti bannange ensobi yeeva wano naye mujje sigenda giteeka mu kamera nje bategeeze nga mukwano gwange oyo kyakola lumbuye nze bwe mba nga mbadde nkola ensonga zino ng'oli ankwasiza effumu ntaase ensi ate ababonyabonyeza ensi gwe obitadde ku mikutu obalaze byenkola ate n'ogamba n'abantu nti nkukuta kate bwe mma nkukuta nze bwe mma ndaba pulogulaamu yo n'ogamba nti onakukuta n'akola emikolo ate akatambibwa kajjawa ate ne buno obutambi ababutambuza baali bannaffe naye omuntu atukeesera n'afuna obujja kati n'atandika okukola ki n'atandika okutambuza ate naawe abifunye towuliriza amaloboozi gali mu butambi nti ono ali ku mulamwa gwe ogumu gwe tuliko ogw'okununula ensi yaffe ate gwe n'obiraga abalabe kati omulaba alina abasawo bangi ate agenda ayonoone gwe ate n'ogamba oyagala nnyo ensi oyagala kununula nsi kati kyensobola okukola ki so yali badde adde ebigere biri mabega n'agamba ono wabanga abadde akola emikolo nga teriyo na drone n'emu eri mu State House yali ebyogeddeko kitegeeza abadde yali baddaga nti owaayi abantu bwe watambulanga nabo bakibafulumya obutambi buno ate naawe n'obuzza ku pulogulamu n'olaga oba gobaako obusungu bw'otalaga naye nga muli buna bukoze eki gwe ddala oba oyagala ensi kati gwe bayinza okulaga akatambi nga nakibinge bamukwasa effumu bamugagenda onula ensi n'okalaga ate abalabe kesigaliza ati yamunaffe waba okutta ekkubo lino kyenagambye nga tutandika nti ASP agamba agwe nakibinge beereye ku Air Force namwe abagwa mu kiti Air Force munoonyaani nakibinge naffe abasabi tukole ki katukoleze essaala wano kubanga nze ekiti kisobola kuggwawo nze ndi musamize ndi muganda agoberere ennono ye ndi muganda awanuuza obuwangwa bwe ndi muganda kiwanga bagamba nti bamukisa abo abalaba byendaba gwadde ogambye tebakolagana nange naye oyo alaba byendaba jasigala nga atambula nani nange naawe ekyo ekikuleeta kwawo naawe oba okola pulogulamu ze n'oli omusalaziba mwogera ebintu bimu byenjogera wano kakati gwe
ebintu bino tulina kusengejja tulina kufumiza kyenagamba nti omusajja yagamba abaganda baggwawo ne mubuze olumbi lwavawo nga lutabaganda bokka naye abaganda abaddanga ebigere ebiri emabega mwalagawa so si bano abatapapa n'oduma n'ovuma sooka obuli ebintu byanjogeddeko eddala kituufu biri mwensa si mutuufu naye gwe byayogera osobola byogera kuba teriyo omuntu nze nagamba tamanya alternative bakusindikako n'empapula ezimu nga mpandiisa ebika naliyo oba ndi wabika nijjajja wagambye nti ono yakolanga emirimu mu bwakabaka ngera nawandikako ku bantu abakolanga emirimu mu lubiri gwe tosobola kuŋŋamba nti mutemize naali mugambe n'omugamba nti omwana ono tomutuuma ssanga lya mbogo tosobola kuŋŋamba ze naali gambe nemutemi nti kuba olubiri kabaka yenna kyosookera kudda ngaoli kabaka kuba lubiri sinze ngendo gamba mutebi nti olwaliwo buli Saturday oba ne Sunday engoma zaalivuze mu lubiri lw'Emmengo ng'ebijjulo bikoleddwa embiri zikolebwamu ebijjulo naye gwe mumbulinga ng'agamba nti nze siina nakola omulangira nzikirizibwa okukola emikolo nawe okkirizibwa okukola ebijjulo naye gwe bw'olikola ekijjulo mbaoli against ki nze teryansalirawo kati mwaboogera abavuma mukole ki muvume nzikirizibwa okukola emikolo era njagikola nzikirizibwa okukola ebijjulo Minis Glam bebakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Minis Glam, eyes as you like it. kati abalaga akataminga bwe waliwo yagamba nti ndi mu gate musanvu somene mu 7 nze siri mu buguyavu bwentyo kubanga n'omugenzi bambi mukwano gwange Jakana Nadduli yaŋŋamba nga tasobola kuva mu bulamu bwe kwana mugambanga Nadduli mbaddamu olwaleero si byakwekiranya na kusirwaza abantu abatta Sheikh Muzaata omu omugenzi Sheikh Muzaata abatta Jakana Nadduli bali Mmengo si mu 7 abo abameka kyenjogera nkimanyi nze sakkiriranya njogera nga bwe kiri gwe oba osuubira bali nti olw'okuba nja kuddawo abantu bameka battiddwa waki nkuwadde babiri bokka abo bali Mmengo awo bali Mmengo naye obusungu bungi bw'olina Mmengo awo ate kale nebyoyogera bitera okuba nga oluusi bituufu okugeza nzijukira twali waneno nga Katikkiro yakajja tunoonye tofaali n'agamba agenda kutuwa amasiro mu mwaka gwa 2000 ndoza yali 14 yagamba 2014 ogwokuna 2014 n'agamba atagatuwa nga si yakutte eddamula omusajja omukulu yajjanja Samira wali era nsanga nawe ntudde awo n'agamba gwe omusajja temumwagala oli muvubuka agenda kukola kati gaga masira tusuubiza 2014 ogwokuna era ffe tugalinze namubuuza musajja oyo yina looya n'angamba amulina ne mugaa aleeta looya wo twatula na ku Gardens Hotel ezana ne mugaa Mayiga agambye 2014 ogwokuna naye bw'agamalanga 2018 ogwokuna mu ntemeko omutwe nakola endagaano ezijjako omutwe 2014 ogwokuna manya 18 okiriza bakujjeko nagikola yagambye 2014 ogwokuna naye ono namugamba nti ate bw'agamala 2018 olw'omwongedde emyaka emirala emeka ogwokuna mu ntemeko omutwe amasiro ne gagaana naye nangamba kati wange nga bw'okoze endagaano nti 2018 ng'oli yagambye 2014 ogwokuna nange ntaddeko miliyoni meka 2 ne mugamba ate gwe zimpe 2 ogwokuna bambi yazireetanga obusiraamu tebuli aliba nazireeta oba bagiyita liba wena bwe yagiyita kakati nze simanyangako nti ne Mutebi nze nno mugamba nti ago si masiro kozimba kisiisira ekisooka amasiro gonna okuvedera ku Kinyolo ag'omu Kyaddondo gabaka bagazimbibwa Bankima kyenabagamba mugema w'abafuna wabakola ki kati Mutebi sigwe mugema w'abafu sigwe mugema w'abalamu sigwe Owengo toli Mugirinya sigwe gobanga olubono na kimasiro ekisooka kali tugayita amasiro olwaleero kankubuli ekintu kino lwaki ekintu ekyo nti nkyesiga era okujjako nga Nalongo bwatereeza kati ebintu bya Buganda bwabikuttemu ennyo n'ensi yonna nenze nali
era juze bona twali tunyumyamu awo yanga nti naye twegayirire nnyo jjajjaffe Kiwanuka aleke okukola nsonga eyo kwana bagamba Mayiga ne bwanalangirira nti gawedde omunagamba mugenda gaggula oladde egenda gakuba misana gakwate omuliro ne nalo ngo twali tunyumya nanga nti engeri gye najja okutereeza ensi yonna nga si Buganda yokka nja kwegayirira kitange era jjajjange Kiwanuka nabye nti embeera tokola ki tetuukawo kubanga asobola okusaba ye emyo yayogera najja okusinga nze kubanga ekisooka tebamanyi ki kye bazimba bwe nkugamba nti ono yazimba enju ye n'agituuma Muzibuwazalampanga omusamba guno Muzibuwazalampanga guli luddawa ate tumanyi Najjuma Empanga ali luddawa anti mbiraga ggwe kati ekyokubiri Kabaka yenna aterekebwa mu kibira fe abalangira ffe tugenda ku masiro Kabaka yenna aterekebwa mu ki ate amasiro gonna gempulira anti ulirize anti nkulaga bobeera Kabaka nga ye bwaliwo Kabaka yali badde ategeera ensonga zino Kabaka yenna agenda mu kibira abalangira bagenda ku masiro abataka bagenda ku bijja abaana b'abataka bagenda ku butuulo era bw'olaba nti bajjajjaffe edda abataka baazikibwanga wano abataata abaana ne bongerako wali abakyala abaawasibwa ne babongerayo kakati amalaalo gagendebwako bano omusajja yava Rwanda najja okupakasa n'afa talina kubeeyi waabwe ku malaalo naye abataka bagenda kubijja abaana b'abataka bagenda kutuula abalangira bagenda mu masiro Kabaka bagenda mu kibira kati ate ffe abatalina we tugwa kakati mbuuza Kasubi mutereeza kibira kya Kabaka Muteesa ngate ne Kabaka Mwanga mwamuteekamu mwagatta bakabaka babiri mu kibira kimu kisoboka ekyo ati zembye nkulaga ntulwalera ensi webezeemu neetereera tulina okusaba Kabaka Mwanga kati Kabaka kubadda mu bwennyama ne tumukowoola najja n'atubuulya tusobola omutwale wa Kabaka Mwanga olubereberye n'akolebwa ekibira ekikye tusobola okugamba kale kati olwaliwo ne Dawudi Chwali omulabe laba ensobi eziri awo tebali bana ate bakabaka mulimu bameka babiri Kabaka Mwanga ne taata we Kabaka Muteesa ate nga Kabaka Mwanga yali badde atwalibwa wa Kabaka Mwanga olubereberye ko ne yali wakubiri abo balangira obwakabaka bwabavaako bwe si bwakabaka Kabaka nkugamba eyasembayo okubeera Kabaka wa Buganda Kabaka Mwanga kubanga ekiri kino n'omuntu yenna ategeera ali badde agamba kituufu ono kyatugamba Mutebisi Kabaka Muteesa teyali Kabaka Chwa teyali Kabaka kitegeeza bazaala balangira Kabaka si kubikka kabugo nta Kabaka Mwanga abanyeri bamutambuliza emyezi 2 batuusa Mugumba oli yajja n'abikka akabugo lwafuuse Kabaka nedda bano ensobi eno eyakolebwa okuleeta omulangira Dawudi Chwa beebuze lwaki omusambo oguyitibwa Mpwangali oba jjajjaffe oyo Mpwangali yatta omulangira asooka Dawudi Chwa gwe yazaala kubanga Mpwangali gwe gwakumanga abaana babalangira n'abambeja mu bisaaka ati n'abaana b'abataka kaakati ndowooza ebintu byenkugamba saaliyo gwowonya akatabo kebirimu kasomera abantu tojja gye tuli kati nkugambye Omuganda yenna ng'osengejja ng'otegeera tosobola kuŋŋamba nti Kaweesa okutta ekkubo ogenze Dubai nti asi Kaweesa babadde bali wano bano bayise ku bitaala ne bagenda basiba emyezi 2 ne tuteekateeka omwana wa kuddira mu bigere ensobi ebonyaabonya Buganda etubonyaabonya kuleeta mwana nga taata gyali mulamu omulamu tasikirwa nga mukita okusika tosobola kuzza muntu mu bigere ng'oli gyali mulamu wagamba Chwa yagwa eddalu sagamba ko nti yagwa eddalu walina oli musala zibandooza mutabanyi wange omundabya n'omundabye oba walina kasuku sigamba ko nti yagwa eddalu byamutabukako byamusobera kati Omuganda yina bw'obanga gy'oli owulidde nti baleeta omulangira ono nga taata we gyali mulamu awo byayonoonekera obutonzi ne bweddiza obuyinza nga Kabaka yenna alina okuddako alina kuyita mu mikono gya butonzi bwe busalawo emyoyo giri gye gituula nga bwe nagamba nti Kabaka yenna kasita akeera enkya nti akisiza omukono
olumuteeka ku ntindiribwe yegguludde nakka n'obuyinza bwe bwonna nakowoola emyoyo 44 ebika effumbe ne lituulaawo olugafe buli kika kitulawo olunaku ki emyoyo 44 egyo giko naye abamuteeka wali ku ntindiri ebyo bika obimanyi babyogerako kakati emyoyo gino guludde ne yagikowoola giyina okukakasa okuwa obujulizi ku muntu agenda okujja nga tebannakussaako obuyinza buli nakowoola bakabaka 100 mu mmeka 2 abo be bayambako kuba tosobola kukola kampuni nga arangi n'ogituulamu weka abo nabo batonda nakowoola bakabaka 680 bameka bonna balina okuwaako obujulizi akabaka wawukuddwa process ogimanyi newabanga incident ebaddewo era okola interview eyo bwekamala okuweekebwa ne bakawa ab'ekinyoma ab'ekinyoma ne bakawa ab'ekiwere ab'ekiwere bakaterekawa kyekibira kakati kati singa incident etuukawo mugenda kukola mutya emikolo egyo entindiri mugenda gikolerawa mu lubirirwani tugenda kukunona nga oli wano ffe tuboneebone ekigambo kye bayita obwakabaka ne kabaka mukijjemu omuzannyo abo bennyini abeera ku mikutu ebanafuya kabaka waabwe guno kati kabaka bamuwamba kabaka bamuwadde obutwa tayinaako yadde omuzimu ogumubuli ekinaddako tayina yadde omuzimu namubuuzako nemugaa teoyina yadde empewo ekulabulako eyakulaga nti mayiga gwe baleeta mu kyamu mayiga etomwagala tumalirize era siri muwakati muwagaleko ki oyinza kuŋŋa nti kati nze kankuleko ekintu kimu nze nina ekinnuma nga nze ng'omuntu baganda bange baafa 9 nembuuza kitange nemugamba taata baganda baffe 9 bugamba bafiira mutalo bafiiririra ki tikasaba bafiiririra kabaka kati nga baganda bange baafa 9 gwe tofiirwanga na muntu n'omuti yafiira mutalo ng'alwana kule mbu kabaka agenda kudda tumulabyeko nga gw'omanyirira ku mpewo nga nze nafiirwa baganda bange 9 bwe baba nga baafa lwa kabaka nga oluvannyuma lw'emyaka 3 oba after 30 years nga Mutebi nga tebatuwa byanswa njagala ombuulire Mutebi Lwakeere nkya najjukira abaganda emitwalo 82 abafiira Luweero ga Heroes Day ya Buganda eri luddawa nga Ssematalo yafiiramu abantu emitwalo 45 naye olaba nti Bungereza nabe ne Isirayiri nga erina bejjukira kati gwe mbuulira abaganda abafiira mu lutalo lw'Eluweero balwanirira kabaka waabwe kudda Mengo yalekedde nejjukira abantu abo namubuuza lwaki mujjukira naku lwa Daudi Ochieng temujjukira na lwa Muteesa Mengo temujjukira na lwa baganda abafiira Eluweero nga bafa mbu kabaka abo bamulabyeko era kabaka baagaladdewo oba bwe kibaita okuzzaawo bwakabaka ne baganda bange 9 bafiira mu 10 ngambye 9 ne mugamba ne mulema n'okujjuga olunaku lw'abaganda mbuulira Mengolo yategeka kati kankolage ekyokulabirako nti Menge ejjukidde olunaku lw'abaganda nabuuza oyo Mayiga nali ku mukamera saakimbuuza face to face njagala ombuulireyo Daudi Ochieng kiki yakolera Obuganda okujjuga olunaku lwe yafa nga n'Obote akugamba Muteesa akugamba Daudi Ochieng yandetera Obote Mengo olunaku lwa Daudi Ochieng balukuza tobeeranga naawe atabeerayo naawe siruwulirangako nti lutukuza lunaku katukirinde mu comment oba tebakiwulirangako nti era olwa Daudi Ochieng Buganda olwa Muteesa mwalagala oziosimba mumujjiddaabiriza mbuulira Lubakere nkya ne bajjukira abaganda olwaleero tetuwakanye njagala ombulyewo omuntu gwe kabaka ne wabeera mwana nga abadde waka nga gwaliko si yennyina amuzaala era abakugu akuba akama nti omukyalo n'atulugunya maama akola ki mama ntu tampa mmere kati njagala ombuulye nti omutaka gundi oba omulubiri wali omuntu buli Mutebi yamukubako akama nti bampa obutwa mbuulya Mutebi yatuula mu baganda oba talina kapasite etegeeza abaganda nti ekinnuma kikino nga nefiire ebbongo le Lutaaya yavayo n'agamba abaganda mu Uganda nti banemba buli lino si ddogo ekituluma kyekino Mutebi ayinza okugenda ekya n'abeera n'agamba nti Mayiga namugoba nalemerewo Mayiga nasigala mu lubiri awo nga wabadde abeera mu kabaka birthday n'abeera mu nkuuka ne wabazze eri Obuganda n'abagamba nti nze ono simumanyi n'asigalawo Mayiga abantu bamwetwalira awo entyaji
Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Gwe Mutebi n'obulwako kati mu mbuli eyamusiŋŋaana Namibia Zambia. Namibia omulangira Ndawula. Yakubako Ndawula akaama nti ndi eno bampa butwa oba ekimbonyabonya kyekino. Mbaddamu ekimugoba emmengo akimanyi, ekimuluma akimanyi. Kyekimugoba emmengo mu kumaliriza kyekigoba. Nze nkugambye akimanyi. Nze nagamba oyo Lumbuye nga tukyayogera ku ssimu ne mugala Lumbuye ebintu by'amayiga bino bigenda empola. Pozi nga gobolumwe ebyobufuzi. Ne mugamba Mayiga simuwagalanga kwera nza muwakanya ne kweky'amasiro ky'oyogedde namuwakanya. Tasobola gamala 2014 n'ogwokuna. Era nakati kyange ne kituukirira. Ne mugamba Lumbuye bwe kiba nga abaana ba Mutebi nga abantu mbwe za Mutebi bavudde ne bakolera Mayiga Kabaga. Ne bamwebaza okukolera Obuganda ne bamwebaza okuuma nga bamukoledde n'ambaga. Gye batakolera nga jjajjaawe Muteesa nti bamujjukira. Gye batakolera nga abantu bafa Luweero. Ne mugabo bwe kiba nga Mayiga genze Europe n'ayanirizibwa abantu e Europe abangi bwe batyo. Waliwo ekintu ky'otalaba ggwe. Europe nze nayaniriza Mayiga. Mayiga nze ni mwana wa Mutebi yakolera ne bwana ko nga nkolera Mayiga Kabaga. Mumuleke gamba nti na Kibinge yali akolagana ne Mayiga. Mwogere ku baana ba Mutebi abamukolera embaga nga bamwebaza okuuma kitabu n'okulabira Obuganda n'okuweereza Obuganda. Tubagira bakeeye embaga gye bamukolera. Yali na Kibinge oba baana ba Nakibinge si ba Mutebi. Manyi yekoledde mukolo gwe musajja wattu. Koze omaliriza toddanga wano. ne penge na yiminya maso ga Mayiga ne yetona nalaba Europe bwe yayaniriza Mayiga ne mu Amerika yennyini abekala kasaka kine Bungereza. Mayiga nga alina mazina yazina. Atambula akade. Buganda teyina buzima. Obuganda buladde. Mutebi yennyini yatayagala Buganda, Mutebi yennyini yisanyirizawo Obwakabaka. Ani yaleeta Mayiga. Ogenda kunga ndi ku myaka gye yayina bamusibako musibe. Nga nze nkikkiririzaawa. Mutebi ani gwe yali akubye akaama nti bampamba oba bampa obutwa. Lwaki ffe tubiraba oba lwaki abalala babiraba? Naye tasobola kweyogera ku myaka gye yayina. Otandise okunyiiga. Nedda waliwo ebintu tulemeddwa okununula ensi yaffe. Twalema okutegeera ekizibu kye kibonyaabonya Mutebi n'okutuuka mu malwaliro g'abalalu. Singa baatuwuliriza twababuliranga ebyokkola. Naye abantu batambula nnyo ku mikutu gire gye basirwaza mu baamuwa butwa. Baamuwa obutwa nakubuuza mwali musondedde ku Mutebi. Njagala mumbuli njagala munge nti kampuni bweti gye twagulemu kantu giwa Mutebi. So singa bali badde bagamba nti tetujja kubuzaabuza abantu na social media ono na bukyayi bungi. Kituufu si butwa. Ekiruma ono kiki waliwo yatugamba nti bane mujje mbabuulire nalumise ebyama mu lukiiko lw'emyoyo lwe nabaddemu. Naye omusajja atuuse ku mbeera eyo ate mmwe mumubanja ate mmwe mutaalowooza mmwe mutaafumiitiza ddala kituufu kye kimufaananyiza kiti. Balowooza olwota birooto bino ebyentiisa bye. Kati aliwa kati ate kankikuddemu olwaleero ne bwe muneetooloola ensozi 9 nga temuzzeeyo ku nsonga eri gye nayitira ab'ekkobe n'ab'ekinyomo. Ekyokubiri olwaleero ne munaakola mutya tuli abantu emitwegi ogwa Nalongo n'ogwange. Omutima gwa Buganda okudda si mwe muguziza ffe tuguziza be muyita abalabe. Anti linda bazizza bintu ebintu temuli mu mutima gwa Buganda beera ng'omuntu omukulu ategeera ebiriyo. Nkugambye oli yagambye kati tukuuma Lubugo Lubaale baakola ki? Baamutwala dde omukyalo ono yayitawa yabayitako atya. Kati ffe bemuvuma ffe tutaasa ate ffe bemuvuma era ffe tusobola okugjawo abantu bano kubanga omulwanya muli yasituka nawulira ne mukulu Mukosi bangamba amwogerako ku alternative nti waliwo yamubbirako ali Mmengo awo nagamba omulwanya muli Kabaka yasituka njagala mulabeko wayi bamulabako waliwo yagamba Nalongo nti namusanzeeko walinga mu ttawo nanga nti ondabye njamulabako ng'akutta amafumu ge yasituka era n'omukulu ono ali entebe buli obanyinyamba muga nti omulwanya muli akuli bubi talina gyamutwala kale
owempaka kuna memeka tetujja nkugambye nti lige eggulu eryo lige omwaliro gugenda gira guti Buganda eddemu etinte ffe tuyimba oluyima nti Kaggwa yalayira ekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka ensi eri kankana omwana omuto aliyita nyina yakwata ki ngozi emu zaali meka zaali 2 okuzaala ki akaliga ani atama ekitibwa kya ani yazaala akaliga kyetondeka ekitooke ebbaali tusigaziza feeza emu egire bweti mwaba badde banyaga Buganda abadde basuubira nti mugenda gisaanyaawo mwabasibye abaganda mu makomera abababidde ettaka lyabwe ababatulugunyizza ababase mbakakasa yakomawo omulwanyamuli ne bakabaka bonna basituka bakabaka bakola ki basituka mubba mpanga nenge emyoyo gikola ki gisituka mugenda buli mbuzi egenda kudda ku nkondo yaayo era ab'omwankole mwetegeke oba bannamwe bwe balidda mubaanirizanga ab'e Rwanda nammwe muyina ensi yammwe Rwanda buli omu buli mbuzi edde ku ki tuli ku lubereberye ensi eddayo nga bwe yakola ki ensi egenda kuddayo nga bwe yakola ki ate n'Abazulu bagenda kudda wano ne yakomintinga ku pulogulaamu ze era abantu nze mbeewuunya entegeera zaabwe gwe n'ogamba nti mu nsi yonna Afirika yonna Nakibinga akugambye nti Abazulu baava mbalala nabo bakyogera Abazulu waliwo yagamba mbu simanyi Zulu Kingdom twagisomako tuti Abazulu bakyogera bennyini basibuka eno ne kugamba nti Abakiga baavaawa Mbale ekigambo Bukiga kitegeeza kutuuka naffe wano tutuse tugenda kukola ki negamba nti oligini y'Abasoga baava Bunyoro na Ssese era bw'osinga n'Omusoga agamba nze ndi Munyoro Omusoga bandi Musese muki kati olubereberye olugenda kubeera lutya kubaganyamu ebirowoozo kati oli nabeereyo musimu twasoma ku Zulu Kingdom mwebuuze lwaki Asanteni yajja wano waggana nabagamba nti layini yonna eri mu Bwakabaka bw'e Ghana layini ya Kabaka Ssuuna ne mbagamba nti ono ani ono yajjanga era naye ye Muswati era layini yaani Yasuuna bibatabukako butabuzi n'agamba muddeeyo gye mwakola ki n'abo Abazungu be mulaba bakomawo wano bazzukulu bakiwanuka bakomawo waabwe nabo beetereze mwe ne mulaba bali ku biyiriro bali eno simanyi amazzi bagafumbiramu amagi golooza banoonya ki ensi bonna obutonzi bwonna butandikirawa wano eno ye Jerusalem eno ye Isirairi kyobola waliwo yakomentinga nga ku alternative n'agenda agamba abantu bangi babase lwaki Nakibinge tebamutta awo ne yakingamba ku alternative kwekigitivu n'agamba kati bw'onoofa n'ebintu ebyo byonna mutwe ffe tuli bisangawo b'abaana baffe ne mugago nsabira kufa ate twajja kufa bw'onoofa nabyo kuba bagamba wandika ekitabo kati bw'onoofa nabyo mu mutwe kakati nze nabagamba nti mugamba lwaki sittibwa ne mbagamba nze ndi Isirayiri era ndi muzzukulu wa Isirayiri njogera ebyo Isirayiri byeyagala okuwulira nkola ebyo Isirayiri byerabako gonabona byogera Nakibinge mufere Nakibinge yeeyita si gwe yanzaala gwe kola ekyafaayo jangu onjalule okakase nti ndi muzzukulu wa Kabaka Mukasesese okakase ndi muzzukulu wa jjajjange Kiwanuka Ensaabo oba seekyo nammwe mukomera nti ffenna tuwanirira kununula ggwanga lyaffe nze bampa effumu lya jjajjange Kabaka Nakibinge ne bampa n'ekifundikwa kye naawe genda ewammwe ku kiko gambe nti bataata bajjajja mumbulire jjajjange kye yali omutabaazi mumpe effumu lye n'ekifuduka naye ngende nkole ki ne bannaffe abali ku mikutu eyo abatuvuula nammwe mujje ffenna tukomewo eka tusitule bano betugamba nti abaatusooka baalwana nnyo naye olaba ensi bagiddiza omulwanyamuli asituka alwane ku byafaayo bye n'ekibuuka omuntu n'akuŋŋaanya ne Bakabaka bonna naddayo n'emyoyo egy'obutozi n'abagamba nti mumanyi bakama bange mwebale mujje tugende tukole ki nze nawulira jjajjange alina omutwe gwaliko Chwannabakka yali ku Nnaalongo oyo n'agamba nti weebale kujja Nakibinge tusituse kati kozi nimpa amafumu gange ameka era nagamba kojja wange n'olugavi ne mugaga twali ewessozi mamukuuma akabira ako era agatwalayo yasaba amafumu gage meka basituke bano betulina okusitula gwe tobeereyo ku TV kunjogerako nakunvuma nakwogera bintu nga ebiri mu vidiyo birala mukatandika olaza abantu ate gwe oyogererako birala nammwe mukuume eweeka
muyina amaanyi n'obuyinza mudde kubanga nze bino byenjogera mbyogerera waka nakibingi era bagamba ko pastor asimu yagamba wali mugambye bweyogera naye adduke nabagamba nze siva ku butaka bw'abajjajjange kakati gwe ssebo ow'effumbe ddayo omusitula amaanyi g'effumbe ogambe n'owolugava akole ekintu kyekimu ogamba ogundi ow'ennyonyi tuyina kusitwa bali be tuyima mu kitiibwa kya Buganda abaalwana ennyo naye n'oluyimba lwa Uganda muyimba lwaki tulwenyumirizaamu ki ekitiibwa kya Buganda mukiyimba ddala kituufu ekitiibwa kya Buganda weekiri tekikyaliwo ffe tuvoolwa ffe tuvuma n'abagamba nze kankuleko ekintu kimu abantu bangi abazze gye tuli nga batubuulira nze era bangi abangambanga ku mwana watu ASP Asimubire ne bagamba ku Lumbuye Kajubi ne bagamba ku Kimbugwe muganda nga ali ebungiza ne bagamba nedda abasibe tuleke okulwanira eruzira abaganda tubadde mu busibe Nacha Ebo beboka balina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Tuse mu byobufuzi nkankute byobufuzi ate gulabe nnyingidde mu bino ebizengere bibamwe bya parliament lwakyonta abaana byabufuzi bakugamba siboogerangako okuva 2010 neginze nawe gasikiriziganko na byabufuzi ebyobufuzi ensi yaffe yonna yonna omuzungu yamanya ebintu bimeka sooka obaleetera eddiini obateekemu sayansi obaletera ebyobufuzi teri asobola kununula nsi olwaleero temukirota kati kankolage ekyo kula twakyogerako wano mwabagamba ffe tuli babi tuyina enteekateeka ogimanyi bulungi singa bukeera enkya enteekateeka y'abano neeyitamu nti parliament erina okulonda pulezidenti muyina maanyi kyagagenda ekiwakanya ng'ate ne ba MP mwasindikewo baali adda ssente mubalaba mubyogera tubeera ku mikutu gyammwe muyina maanyi ekisinga zituuka 225 omwana ne baga nti awambye kitaawe mugenda kukolawo ki kati oli akugambye jjawo obufuzi bw'emmundu ensi yaffe teyafugibwanga na mmundu era omukulu oyo yagamba gwentebe mbuzi wakise muyita pulezidenti ne muganze Museveni sobola kuyita pulezidenti nze nkulemberwa ne Namulwa nze bannamulabulamula sibanfuga naye era nkomekereranga bwe nga nti wamma munywanyi wange eyo gy'oli entebe akaliro okawulira akamulwanyamuli owakamiro sekaki waali mulwanyamuli basa mulekere abo baasituka n'abalala bajjajjaffe ayo n'abatembuzi baasituka abacyuzi baasituka ababiito baasituka abalangi baasituka kabaka kabalega abakama bonna baasituka tulinza kubalaba bakooye efuga bbi muli ku bazzukulu baabwe mugira mutulugunya mukola ki kati bakooye kale ensonga zeezo ngezaako nnyo okutegeeza buli muganda yenna gyali abalaba byendaba muli ba mukisa neze sajja kusika muguwa n'abantu bakunsi sajja kusika muguwa nabo bajjajjaffe n'abantu abaafa najja kukola nakutuukiza ebyo abajjajjange kubanga lwaki sisika muguwa n'abafu nze situndangako ku masiro situndangako ku bibira by'abajjajji nti ekibira kya kabaka gundi waliwo endagaano yatunda waliwo yakomenti nze nagamba nze natunda ndowooza nakibinga oyo mulala nze situndangako nabagamba mumanya golikulya sente ntandikira ku zeerubowa ezo ziri awo nyingi naye jjajjange yanga nti gwe zikwateko kuba lubowa nagamba aleke embuga z'ebika 36 kuliko embuga jjajjaffe Katambwa jjajja wa Lubowa kuliko eyakaweeka eggangu kuliko eya Kikwabanga kuliko eya Sematimba kuliko eya maama waffe Nazibanja era kye nagamba oyo omusajja w'entebe n'abayayire gwe lya ssente abalangira balijja nabo ne babanja ne mugambira ettaka teri mulangira ayimira n'akajjala nti lyange kale ate ziri embuga z'ebika kale gumulangira gwavudde nti nze mulangira nannyini ettaka lino oli munene n'okusinga Lubowa nannyini lyo tosobola mwetegereze ensonga ate gwe obimanyi ndabira mutamanyi wange oyo omusala ziba yani erinnya musisi bossa ondabire Kasuku kuku bamita kuku
wazabanga omanyi munyumira nnyo ne Kasuku omusinkana tunuulira emboozi zammwe nga Kasuku gy'omutwala musajja wattu tabiriiko omugambo ate simanyi omusamba gundi gwajja Kasuku ng'atunudde eri musajja wattu